Nothing matters. Which school is that? Where you midwife put on this? Katuze mu Mpigi district ezze ne team yaffe Director General Commissioner wa maternal health ne bannanga abalanga tuzze wano okusingira ddala tubadde tuzze okulaba mu ddwaliro n'ery'Empigi lye twali tulina okukuluza okufuuka eddwaliro ekkulu hospital erya district naye nga tetunnaba kikola ekyo olwa constraints ez'essente naye tubadde tuzze kulaba embeera y'obuweereza mu ddwaliro tubadde tuzze kulaba bye balina bye beetaaga okutumbula ku buweereza ate n'okusingira ddala obuweereza obw'abakyala abazaala kulaba nti twongeremu amaanyi tuleete ebyuma tukole theatre eno tugimale tutekemu ebyuma abasawo basobole okufuna we balongooseza ssente ekyo tukyogeddeko nakyo ne tukkaanya nti bwe baba badde bakikola mmanyi si buli omu yenna mu ddwaliro muno akikola naye ababadde bakikola tukkaanyizza nabo nti tebaddayo okusaba abalwadde ssente bwe baba tebalina kyakukozesa omulwadde bakubuulira n'ogenda n'ebintu oba n'otuma relative wo n'abigula naye tebasaba ssente kubanga ekyo kimenya amateeka mu maliro gaffe ate kityoboola n'ebitiibwa by'abasawo ne babanga abaguzi oba ba business people ze tukkaanyiza ne kaawo waali abafuga RDC webali bonna abafuzi baffe ab'omu disitulikiti balabe nti bakangavulwa. Thank you so much.